Yes, Redzone TV Koli webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Omusajja oyo gwolaba ku screen yo andowooza kye bayita security alert. Omusajja oyo amanyiddwa nga Bulora Herbert Anderson, mumumanyi bulungi nnyo. Oyo yavaayo ebbanga lyonna n'abanga yavumirira speaker wa parliament ne parliament yonna okutwalira wamu nga mwogase ne Mathias Akawumbi akalamba n'obukadde olusanvu ze beegabira ng'onaagamba ezo ze mumanyi. Naye ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu parliament bye mutamanyi, ebintu bingi nnyo omukyalo oyo gwolaba amanyiddwa nga speaker Anita Amongo byagala banjizza nga bannayuganda temubitegeera. Ng'oggyeko ssente ezibulankana, ng'oggyeko ssente ez'omuwi w'omusolo ezigenda nga nnyingi, Bulora yavaayo nnyo n'ayongera okulaga ebituli mu buweereza bwa Anita Amongo. Omusajja oyo twogerera afunye amawulire gafulumye nga kiraga baagala kumukuba amasasi essaawa yonna, era agenze ku mukutu gwe n'ateekayo information gye ngenda okubanga nkuwa gwatambula naffe wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Era bwe batonaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade ka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Bulora agenze ku mukutu gwe n'ategeeza bannaye okuviira ddala eri mu mwezi ogwokusatu nga tulwanyisa obuli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo, newankubadde nze ndi wa NRM era enguzi esigala nguzi, era amaze ebbanga ddene ng'ayogerera omukulu Anita Amongo ku buli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nga sinaba kubanga nkutwala mu bigambo byayogedde oluvannyuma lw'okuba nti afunye okutiisibwa nti essaawa yonna bayinza omukozesa akabenje, bayinza omukuba amasasi, bayinza omulanga nti yagudde mu kinaabiro, n'ategeeza nti byonna mubyegaane. Ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwokusatu, jjukira baali bamaze okuba nga bamugoba mu office ey'okubeera deputy RCC owa Lubaga division. Kati ono eyali deputy Kampala resident city commissioner ng'amaze okukwata office n'agiwaayo eri omukyala amanyiddwa nga Doreen Keita Kagabi. Omukolo ogwo mwagulaba, kyemmanyi abagoberera Redzone TV twabibawa bulungi nnyo. Mujjukira ebifaananyi bino nga bitambula. Omukolo ogwo gwali gugenda mu maaso nga Bulora amaze okuba nga awaayo office eri omukyala oyo amanyiddwa nga Keita Kagabi eyakwata office nga kati ye mubaka oba ye mumyuka wa RCC, deputy RCC Lubaga division. Kati olunaku olwaleero omusajja ono amanyiddwa nga Bulora Anderson Herbert agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo amawulire gano, bigambo bino byengenda okusomera. Ngenda bikusomera mu Luzungu male nziremu mbikuwe ne mu lulimi Oluganda. Agenze ku mukutu n'agamba, despite the various threats over my life, I have already paid and willing to pay more costs. I don't want to disclose at the moment what is going on, but 3 things should be known. Nti newankubadde ono Bulora mbikugamba wali mu Luzungu naye kati mbikuwaate wano ne mu Luganda. Nti newankubadde nga bantiisatiisa mu bulamu bwange oba nfuna okutiisibwatiisibwa mu bulamu bwange, bingi byensasulidde era ndi mwetegefu okusasulira ebintu ebirala. Saagala kwasanguza bigenda mu maaso, naye bino bisatu njagala mubimanye. Bwekityo bwe kiri. I don't want to disclose at the moment what is going on, but 3 things should be known. 1, I will need a lawyer willing to defend my rights. Wano ng'agamba nti nja kwetaaga munnamateeka omwetegefu okulwanirira eddembe lyange. Ekyo akyogedde era nkikuvuunulidde. Ekyokubiri, Anderson Bulora kye yagambye, 2 things should never make sense if I die. Agamba nti ebintu bino bibiri temubikkiririzangamu era tebikolanga amakulu bwe naabanga nfudde oba nga abasajja bamyezizza omusu. Anderson Bulora bigambo bye byendimu byenjibu kusomera ebiraga nti afuna okutiisibwatiisibwa essaawa yonna ayinza okuba nga attibwa. Ekisooka, never believe that I died over heart attack, neither multiple organs failure. N'ategeeza temukkirizanga nti nfudde mutima kwesiba, kubanga abantu bangi bababiika nga bagamba nti omutima gwesibye. Ono nno ye agamba tebabibagambanga ne mubikkiriza nti nfudde mutima kwesiba.
omusajja ono nno ngenda kuwa bingi ebimukwatako byobadde tomanyi naye njagala tusooke tutambule mpola mpola agwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV oyongere okubanga buli kimu okimanya. Nayongerako wano ekyokubiri, if it is if it is ever an accident, let circumstances under which it happened be queried. Nti bwembanga nfudde kabenje embeera ebaddewo temugikiririzangamu era mulyoke muno oba musookanga ne munoonya ekiresa embeera eyo okubanga embeerako akabenje ako kaba kavudde kuki kubanga okuva wenafunye okutiisibwatiisibwa wandibaawo akabenje akagenda okuntegebwa nfe akabenje. Era nagattako n'agamba if it's ever an accident, let circumstances ekino nkimaze naga neither multiple organs failure wano ngagamba nti tewali wabawa abalimba nti nfudde mutima kwesiba nti nfudde kabenje ebyo byonna mbiganye. Bwatyo bwagenze maaso n'okubanga ategeeza there comes a time when to live and to die both don't make sense, that whatever comes I will welcome. Nategeeza nti akaseera kasobola okutuuka mu bulamu ng'okubeera omulamu n'okufa byombi tebikola makulu era kyonna ekigenda okubaawo nkyaniriza era nkirinze. Ebyo bigambo bya Brother Herbert Anderson. Era n'agenda mu maaso n'ayongerezaako n'agamba a number of my friends with whom we talk regularly have been reached out. Nti mikwano gyange bangi bentera okutambula nabo, bentera okuwangaala nabo, bentera okwogera nabo ebiseera ebisinga obungi batuukiriddwa ebiseera bino. Some harassed, nti abamu batulugunyiziddwa batiisiddwa, others threatened, abamu bataganyuddwa, abalala batiisiddwa batiisiza. Some questioned on what I am planning, abamu babatulugunyiza nga bwe bababuuza biki byenzizaako oba ki kyempulaninga ku bino ebigenda mu maaso. Anderson Bulola nga bwagamba nti bino bye bigenda mu maaso ku bulamu bwe, yensonga lwaki avuddeyo n'ategeeza nti essaawa yonna abasajja bayinza okuba nga bagenda kumutta. I encourage friends who reach out to me to use alternative communication means other than calls and text messages. Nagamba mikwano gyange mmwe be batuukiridde, abamu nga babatiisatiisa, abalala nga bababuuza kyenzizaako, mbeegayiridde era mbakuutira temuddamu kuntuukirira nga mukozesa message oba okunkubira essimu kubanga ezo nyangu za kutulakinga. Era n'ategeeza mujja kukola ekisoboka kyonna okulaba nga muntuukako. My call data is printed out almost on a daily basis. Nti message zange zendisiivinga ne calls zendisiivinga baziprintinga buli lunaku, nga kiraga baziprintinga baagala kulondoola ngeri gyentambulamu, baani bentambula nabo, baani benjogera nabo mu messages, baani benjogera nabo mu bintu ebirala. Kati nno Brother Herbert Anderson eyali Deputy RCC owa Lubaga Division bwatyo bwategeezezza nti essaawa yonna nandibanga ngenda kuttibwa, abasajja bandibanga bagenda kummiza omusu, naye ebintu bino bisatu njagala ndeke nga mubimanyi. Ngenda okufa nga mbibagambye era bannayuganda nga mbitegedde. Kati nange mbikugambye, jjukira ono okuva ssente milioni 5 lwe zaavaayo ne zoogerwa Mathias Mpuuga yeewa milioni 5 ne ba commissioners abalala ba NRM beewa milioni 4 ezo ssente ze zimu ku bintu ebireese obuzibu mu ggwanga. Kati ono yavaayo nnyo n'agamba mutadde olukongolo kuba Mpuuga naye nabano nabo abaffe balya ssente, kwe kujjayo ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Speaker wa Parliament Anita Amongo, era ye ng'agamba ono naye temumuleka mabega kuba ye mubbi namba emu.